tukitu olwaleero nga alina byawandiika ebikusuusuuta birina akakwate ku birowoozo bye bino. Ekisooka mwami Muhoozi najali Jeno Muhoozi talina lukusa na lumu lunjogerako yadde ekinkwatako niwaba alina byandowoozaako okujjako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubiira. Mwami Muhoozi kabonero ka bwannantagambwako impunity eri mu magye gyetulowooza nti ensigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera, bweba yamera ereke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kikimu kulabibwa eggwanga lino. N'olwekyo byayogera nagyabyogerera ne babeera nabo tebinkwatako. Ndi kimu kyokka kye mugamba bw'abanga alowooza nti mu Uganda mulimu abantu abasobola okukulembera eggwanga lino adde ku mulimu gwe ng'omusirikale. Ekyokubiri lwaki tayogera ku nsonga ze twogerako bw'abanga ddayagala kwogera ku byabufuzi, lwaki tayogera ku kutyola eddembe ly'obuntu ku demokrasiya ate n'okuyigganya abavuganya kubanga gy'akomye ayogedde agamba nti omu ku bavuganya ajja kusaasaanyizibwa mu kalulu akajja. Ebyo byogerwa munnamagye ali mu magye nga ddala professional soldier. Ndowooza Jeno Muhoozi bw'aba adde alina byalya oba byanywa abirekeraawo oba si ekyo ajjemu ekyambalo ky'amagye ajje mu byobufuzi, naye si kifaananyi kirungi kya munnamagye mutendeke kyagezaako okulaga. N'olwekyo byayogera tebinjigula ttama era tebirina kakwate. Saagala na kumanya gyabyogerera. Abamu ku be watongoza nabo omukago guno gwa Democratic Alliance balina gye baafuba otuse mu gwe bayise ogwa Holy Alliance balina ekirowoozo era mu kwagala okuteesa n'abali mu buyenzi President bamuweeyo emyaka 3. Simanyi oba namwe mukigula eno mu Democratic Alliance oba ekyo kyakomye ku gate. Sinnaba kukwataganako na kirowoozo ekyo. N'olwekyo abakirina baba bakirina obuulyawo kibeeramu ebyo ebirijja tuba tusobodde okufuna entabagana nabo. Dokita ekimu ku bintu ebikulu lwaki kyabulabe nnyo bannansi otawe bamwaganya kweta birowoozo nti balina ebirowoozo bingi nnyo. Ebimu babireeta mu kwagala, ebirala byakutya na kwekengera, ebirala byakugamba nti waaki tuweeyo omuwendo guno. Naye ebirowoozo byonna tebirina mwaganya okusobola okuttaanyizibwa obulungi n'obubi bwabyo. Naye ekyo ekirowoozo sinaba kisanga. Ebirowoozo ebyange nalandula bwe bisimbye. Ekisooka okwogera ku mateeka ag'ebyokulonda n'okujjulula obukulembeze, political and electoral reforms. Awali ekinyusi wenjagala okukwataganya ne bannange twogere ku ebyo ebisoboka. Era bwe ndaba omunnabyabufuzi yenna ategeeza eggwanga nti ebyo si bikulu naye ogenda mu kalulu kyekikulu, manya nti ebyobufuzi abirimu nga kinyumo era tafunanga budde kwebuulira bugazi bw'ebyo bye tuyiseemu. Mbadde mu bululu bungi nnyo nga eyeesimbyewo oba ng'awagira mu electoral cycle eziyise 7-6 muzo mbadde active okuva ddala mu CA nga nfuuse musajja mukulu asobola okulonda. CA nali wa myaka 18 nyinza oga nsaagoberera nnyo naye akalulu akaddako aka 96 kansanga mu university. N'olwekyo ngoberedde nnyo ebyobufuzi n'ababikola n'abakakaalukanye. Era ensonga lwaki olumu twetwaliza bannaffe Dokita abantu abamu bwe twali tuvuganya nabo mu 96 abaatukuba amayinja n'otwogera ebisongovu katukola nabo ku ludda oluvuganya. So ebyobufuzi engeri gye bizze bitambulamu tulina okumanya nti abantu bajjulukuka naye okujjulukuka mulina okwogera nabo. Nze ndi mu Parliament nyina ababaka bangi aba NRM nga bali mu NRM naye nga batambulira mu kutya era nga bawe essuubi nti eggwanga lisobola okukyusa obuufu netambula bulala balabanga essuubi weeriri. N'olwekyo bannayuganda ne bannabyabufuzi okutyaŋŋana n'okusongerwamu buli omu okusonga munno olunwe kati nagambye nti twogere n'aba-NRM. Aba-NRM bwe mugenda mu IPOD gye mubadde ebbanga era mubadde temutula nabo mubadde mutula na baani mu Parliament bwe bayingira babeeyambudde NRM. Ndowooza bannabyabufuzi balina okugyawo obukuusa. Kyesikkaanya nakyo ye muntu yenna okugamba nti agenda kuteesa ne General Museveni ng'omuntu oyo aba anoonya mulimu. Okuteesaganya ne bannaffe bano betutakkaanya nabo
tuze tukyogera lunyera nkiddamu kulina okubeera mu mbeera ennambulukufu structured meeting eriko agenda naye temunabagenda mu meeting musobola okusooka okwerumako nti tutwale agenda kikubanga meeting esooka tukanye ku agenda kati mu opposition munagikanyizaako ate mulikiikola awamu so bwe njogera ku nsiisira ennene oba omuti omunene oba tenti ennene tutule wansi twogere nga opposition mwe mulina ebyo ekyokubiri temugenda kubyogerako bwogezi n'okuteekawo embeera okuwaliriza bibeewo mu byobufuzi tebakugabira bugabizi mwaganya mwokolera obanja bubanji olina okuteekawo embeera ekkiriza oyo alowooza nti w'amaanyi nnyo natandika okweraba mu ndabirwamu ey'obunafu n'okutegeera nti alina okuwuliriza naye mugamba nti mukyogereko bwogezi kugenda mujjako obuyinza bwe mukyogerako bwe mugenda bwe munywamu bwe mubongoota ku nsonga eyo yennyini okuteekawo embeera kuba okuteesa kwonna olina okujjamu ng'ozitowa DA kisinde kipya luzeno tugenda kukwata wiiki yakubiri omuzinzi ogwo gwoyogerako mugenda kugukola mutya kuguzimba mutya okukaka oludda luli okutuula mwogere ku nsonga ez'enkulu omuzinzi teguba mu nsawo ya muntu bazimba muzimbe mu ngeri gy'okwatamu ensonga n'engeri gy'ozanjulamu eri banno era omuntu yenna bw'aŋŋamba nti talina budde buwuliriza aba ategeeza ggwanga nti n'ebigenda maaso tannaba kubitegeera nze kindiko ku ssaawa eno abatakkanya nange ku birowoozo byange mbawe ekitiibwa naye mbasabye olukusa lumu nti tutule ku mmeeza bawulirize kyembawa nabo bambuulire bwe baŋŋamba nti tulinawo ekkubo ery'amangu erituuka ku mugga eryange erimbadde nyala okuzimba erya koolaasi ng'enkumbi ngizzaayo so ekikulu kya byonna mu kuwuliziganya mwe tujja okuzimbira amaanyi ffenna abagamba nti tukolagane buli omu ajja n'omugugu gwe ogulimu ebyenjawulo waliwo abalina emigugu egy'ensanafu endala gyakaasa endala gya busiisi emigugu gyonna tugireete tusalewo tugambe nti omugugu gwani ogulimu ebisobola okwetikkika buli kibiina buli formation buli kisinde kiina ensonga zaakyo abantu baamu buli omu n'ebizibu bye naye ani atalozezza ku bizibu ebimala okugamba nti tuwuliziganye ngabo tebanajja muyinayo enteekateeka oba kwetoloola ggwanga okuzimba omuzinzi ogwo olunaku lwajjo nategeezezza eggwanga mu lukiiko lw'amawulire nti wakati nga maze okuwandiika amabaluwa ago gwe nasabye gagende eri abakulembeze b'ebibiina ate n'ebisinde ebyenjawulo era nategeezezza nti ku ntandikwa y'omwaka tugenda kutandulula ku bigere tuwuliziganyeeko ne bannayuganda abali mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo abantu bangi tebaweebwa mwaganya kuwulirizibwa bannabyabufuzi naddala abaka ba paalamenti abasinga gye bava banafu ng'oggyeko okugenda mu ntaana ne basima entaana n'okuziika n'okwaba ennyimbe tebalina budde bwe baba bantu kwogera ku bukulembeze nange gye bakulemberwamu walina okubeerawo abantu abali orderly abali organized wabweru okuba akalulu okugenda okuwuliriza bannansi bwe nvaawo nengenda nonkuba olukuŋŋaana mu kisaawe erira mpulira ddi ebirowoozo bya bannansi wetaagawo enkuŋŋaana ez'enkizo town hall meetings okuwuliriza ebirowoozo by'abantu ebisengejje ebisunsule ogumaganya teguliiwo mwami Mao ne banne batulimba nti bagenda kuteekawo constitutional review commission singa yali eteereddwawo gwandibadde mwaganya munene eri bannansi okuleeta ebirowoozo byabwe bwe nagenda mu paalamenti n'ebirowoozo byange nensaba olukusa lwa paalamenti olunaba kumpeebwa nalina puroguramu ng'eri nti bwe mmala okufuna olukusa nga ŋŋenda mu bantu nabo birowoozo byendeese babikyuseemu babijjulule oba babigaziye naye tewali tteeka liŋŋaana kugenda kwebuuza ku bantu nga sinakwewa olukusa kubanga ekyo ekyolukangalo lwa paalamenti kiri mu mikono gyange n'ekyokugenda mu bantu kiri mu mikono gyange so ekyo ngenda kukikola nakyo kiyambeko okuzimba entunnunsi y'ebirowoozo bino nze mmanyi lwaki bannabyabufuzi bangi batya bannabyabufuzi bangi balwanirira bufo bwabwe nakaspace mwe bali ndowooza eggwanga ddene n'ebyokukola bingi nnyo eri bannabyabufuzi abo bali mu kutiitira bendaba ku mitimbagano balwanagana n'ebigambo n'abadde baafa bali mu kuzuukira kikulu nnyo nti ebirowoozo byendeese bizuukusa n'abafu mu byobufuzi ku ssaawa eno ekyo kye nali njagala ekyo kye bayita ebyobufuzi opposition tosobola kubeera mukulembeze mu opposition avuganya mu ggwanga lyonna ng'ovaako mabega enkola y'abavuganya mwe mulina okubeera mu maaso baabo be muvuganya naye tukkiriza ffe tube nga tuvaako mabega bwe tuleka ne mukkona ne tutuula wano ne tusebakeka ne tutuula tulinde ate abatufuga bye banaaleeta muba muvuganyaki okujjako nga mubayambako obuyambi kutufuga
opposition erina okubeera mu maaso gaabo abalina obuyinza ebirowoozo byabwe gavumenti nga yeerwanako tutuuka tutya mu mbeera ate nga fe opposition tufe tuli mu kwerwanako okunyonnyola abantu katudde mpuliriza watongoza ekisenge kye abantu bangi nabaga nti naye owekitiibwa ng'akyuka buli sayiko ya kalulu ng'ajja 2011 kisinde kirala 2016 nteekateeka ndala 2021 nteekateeka ndala kati aliisi ya 2026 munayafuzi yenna atatengejja butengejja aba ne enteekateeka namutayiika ate buli nteekateeka enkola ekyuka enkola n'enteekateeka byanjawulo ekisooka ng'ogyeko abasoma ebyafaayo okuyita ebibuuzo nga tebabisoma kuyiga ndowooza bw'olondoola munnabyabufuzi yenna abadde ne impact alina enkyukakyuka gy'akoze ku byobufuzi by'eggwanga oba mu Africa eyisayika agiyiseemu ndowooza ojja kukolayo programu nga bw'oli munnabyafaayo osomese bannayuganda nkuweyo ekizampa emu olwo neyakimbuuziza jjo ne mugamba nti ebyafaayo bigoberere ekisooka nze najja mu 2011 nga ndi independent ne twalina ekisinde okukumaakuma abantu bannadp nkuba beyali ekubira ku mbalaza nga mwami mawo ne banne batuggalidde wabweru ani ate amanya nti Masaka gye nali tewaliyo primary za dp kakati ekyo nakyo kinyonnyola omuntu nakyo kimalireko obudde era bwe beekuba mu mutima mu 2016 nenzijira ku kaadi ya dp kubanga kyali kibiina kyange bwoya era sikyejjusa enteekateeka oba ekisinde tekirina kubeera kya lubeerera enkola y'ebisinde kirina okuba n'ebigendererwa eby'ekiseera ebyo bwe bituukirizibwa mukama nga babedde bitatuukirizibwa era nga mukisuulawo nga mukola agenda endala ekisinde eky'olubeerera kibeera kyabajega temusobola kuba na kisinde ekintu ekirina okubeera eky'olubeerera kyekibiina ky'ebyobufuzi kirina kuzimbibwa nga kirina okuleera abaana n'abazzukulu nakyo bwe kiva ku mulamwa omuntu yenna alina ebigendererwa ebyessimba ng'akireka bwe kiba nga kyakwatibwa kunoonya buyinza ate nekigenda mu kunoonya ssente ate oba okinoonyamu ki ndowooza nti awo we wali ekinyusi mbadde mu dp nenjivaamu ng'ebongoota nengenda mu nup nesumagirira ku mulimu negamba nti ati bano bakola ki nembagamba nti mmwe mbawadde obudde obumala mbawadde obudde bwange mbawadde obwongo bwange ebigendererwa byammwe byakumpi neŋŋamba mutambuze ebyammwe nange kankole ebyange ebirala byonna bye tubaddemu nga FOC fogisi byali bisinde bya mugundu kukyusa birowoozo by'abantu ndowooza bwe kyatandika FOC ebbanga litwagitandikira mu 2011 ndowooza bannayuganda emirimu gye beekalakaasiza tegibeerangawo okuva mu bbanga eryo gisinga ne gyali gibaddewo kyatufuna obwetwaze yali civic awareness kujjayo amaanyi g'abannansi abali beetuddeko kakati njala nkuwa example endala ya Mwai Museveni Fronasa UPM Military Commission NRMO yaliko mu DP yaliko mu UPC atufuza emyaka 4 ani omulala Dr. Besigye NRMO UPM NRM Reform Agenda FDC nyongereyo PFF PTF ndowooza tosobola kubyewala kasi twokolagana n'abantu bava ku mulamwa oba olina okusala amagezi amalala onaye omulala gweyagala njogereko ndowooza bannayuganda ekyo bakimanyiire nti bw'obeera n'abantu nga mulina kyemukanyizaako okukola bwe bava ku mulamwa tebakufuula musibe waabwe olwola bajja okutandika ebintu ng'ekigendera kyabwe kusibirayo bannaabwe babenesa okubaako kyebakola bagambe nti ono waffe tumusibidde wano mumufugira awo temulina kyemukola nga mulinga nga obulabe omulabe waffe obuyambi so sobola kubeera mu byabufuzi nga tonda nga kyampadde obulamu n'obwongo nenzikiriza okubongootera ku buvunaanyizibwa mu ggwanga muno kyokka ate nawono mu kitundu kyaffe kino ekya Buganda waliwo ekizibu eky'amaanyi ekyokwesooka ebifo abantu kasa batandika okwesooka ebifo nga nze nsibidde wano nze mundaba nga nemedde wano bannange mundowoozeeko kasa twagenda mu bannabyabufuzi abamunyongere supu malewo ettooke lyange abo abantu nava ku mulamwa ettooke beriggwawo ate munyonge ettooke malewo supu wange bannabyabufuzi kasa bagenda mu bufo manya nti omulamwa gw'ebyobufuzi gufudde ndi mu kuddamu kuzimba byabufuzi ebiri ku miramwa ekisobola kivaako okutuusa nga eggwanga nga nkyayina amaanyi n'amagezi
okudda ku mulamwa ogwa demokrasia agoberera amateeka n'abo benzikanya nabo enjawulo gye nnyina ndi ne besikanya nabo waliwo minimum waliwo ebisookerwako bye nsobola okukola nabo nooza munabyabufuzi yenna nejova mu NUP n'aba NUP ne mu DP kubira mawo byayogera ate mawo ye DP ayina omukono munene ng'omukulembeze naye ndowooza byayogera tusobola kumwewuunya era mba mubi nnyo okumunyiigira bw'abanga alina omulimu gw'ayina nga naye agumuwa gw'alina okwogerera akuwa buyambi muntu yamuwa omulimu naye DP si ye mawo NUP si ye Kyagulanyi so enjawulo weeri NUP si Kyagulanyi nedda ssebo DP si mawo nedda okujjako ng'ogamba nti gwe okimanyi bulala awo beera bwe bulabe bwennyini okuzimba institution nga tuzizimbira ku bantu nga cult tobenza mu kirima ateeka kye muyita de jure ne de facto de facto and de jure ebyanjawulo naye nze reality y'ebyobufuzi gye ŋŋamba era n'okulabula abo abazimbira ebyobufuzi byabwe ku bantu muzimbe ndowooza nti kyoyogera kyekiri ID naye ebibiina byaffe ebyawa osobola okubyawula kuba bikulembera oba batandise okuzimba ekiri ID lukitandika ddi kino okubaako okitandikira tofalina bwe kikostinga 2026 okukola ekituufu ebyobufuzi byange agenda yange si equation nti equals 2026 nedda mbeera mujega nnyo okugamba nti ebyobufuzi byange 2026 yentikko yabyo sirowooza nina okutandika byatandise ebbanga lyemmaze mbadde mu kweteekateeka ntandise okukola gyogenda wala mukama nga mpadde obulamu olugendo nja tutambula ekisooka sirowooza nti waliwo abuusabuusa nti obusobozi obwokola byenjogerako mbulina ndowooza ekyo nakiproving adde eggwanga ekyokubiri ekyokuba nga tulina omuwaata gw'obukulembeze nakyo kinene nnyo naddala no mu Buganda dokita ebbanga mwami Museveni eryafuze eggwanga ligenda mu kaseera ak'omuwaata ogufaanako 62 nga tufuna obwetwaze abantu nga batuula ku mmeeza okuteeseza abantu baabwe obuyinza bwe bayita ab'e Buganda mugenda ne baani abategeera ki obuyinza tibagaba bugabe obuyinza ensi tebukugabira ensi ekuwa ekyo kyolwaniridde ekifaananyi kyenjagala abantu baffe bafune nti tetulwaniridde buyinza kimala kuba buli kiseera tuli mu kwesibako kikookolo goni mwamulabye oyo baamuguze n'abantu abamanyira okugulibwa ng'ebinyoobwa namwe mulemesezza abantu okukola ebituufu ne mukuumira abantu mu kutya baleka okwogera ekituufu amanyi bwe naagera kwetu bye bajja kunvuma nze buli kimu nakiyita mudda buli tanulu nagiyita mudda twakyali kintiisatiisa njogera kyendowooza nti kituufu bw'obanga olina alternative view olina ekirowoozo ekirala kireete tukyogereko naye kyoga nti okyagedde kifu ekyekituufu kyekirwa webale mpuliriza obaka bumwe butandise okujjanga wano Father Paulo Kato kambulabye chairman w'amasajja JB Kiyaga agamye mpagira omuntu yenna aleeta ekipya ekitali kya bulijjo nga kisobola okutuyamba okukyusa obuyinza bw'eggwanga nakyemalira agende nga tewali kuyiwa musaayi nagawa ekitiibwa webale kulambika nsonga ebirowoozo byo byamakulu n'omukulu Kalanda agambye nti owekitiibwa atandikire ku kwogeraganya na kuwuliziganya na Bobi Wine ebirala bijja kwanguwa ate ono n'agamba atya Kayemba afaayo agambye nti kyekyo ssebo simanyi kyotegeeza oba owagira ebyogeddwa oba obiwakanya oba onyumirwa vaawo mpitewo nze naawe kanzijewo obaka buno ate tukomewo agamba nti ababanja be banafu gwe babanja ye w'amaanyi era nagatutwala mu mulimu gwe yakola nga leader of opposition okubanja abaasibwa era n'ayogeza ne Ssaaba Minisita ebitakwatagana naye bye yali abanja baavaayo naga nti Alex Muwonga ali mu nnyindo naga nti ebirowoozo bya Honorable abiwagira naga naye ebyobufuzi bya Uganda bya kibuli amma Mbabazi yabigezaako ne bigaana jeno omuntu n'abigezaako ne bigaana n'abuuza kiki ekiddako owekitiibwa nsaba ayatule n'omulala n'agamba atya ampuliriza tandika n'amannya go sijja kusoma kiro kitwala omunaku Ronald Katumba aliko Yima City abuuza ndi Honorable Mpuuga lwaki bw'oba olaba nga NUP yava ku mulamwa tolekulira na kifo ky'olimu ku kaadi yaabwe n'addayo ne yeesimbawo n'omusomesa Seguya Bubeka ali Kikuuma Ddongo coach agamba mpagira Honorable Mpuuga mu buli ngeri naye ennongoosereza za ddi
ye kyabuuza kandaba ali ku simu. Hello Sebo kulamusizaako munnange nenkwebaza emirimu gyokola Sebo onale bonkulamusiza nawe nenkwebaza ono muzukwana Mwamali Mahadi bansinzaano ku muziki wa dinya nenga nzaliwe waffe kyakati Masaka nze onalebo gyonna era nkukubiriza nti kugatta bugatti tulabe nga tutambula Mwami Museveni tusobole okulaba nga tukola ki tumujja mu buyinza abula tetugenda kwekutula twegatte tube kitole abula tugole tutya oba tusindikeyo banza nagenda kweni UP tulabe nga tulaba abakulembeza muddemu mutuule kubanga mwenna tubeetaaga tetwagala kubanga mwenna muli mundu mmenye kati we muneyawulamu omulala waffe naye wakozesa olukusokola ki okubba akalulu Kanala Moses aganti ku myaka 3 ejeni UP Honorable Mpuuga abadde kitundu ku Yonga Vice President kitegeeza bwe baya Kiboggwe naye kitundu ku mbeera eyo ey'obwa Kiboggwe tuheyo Charles agambye ndoza Honorable Mpuuga talina kweraliikirira banafuya ndowooza ye kiyinza okutwala obudde abantu okukkiriza okukwata ekkubo eryo niyo olunaku lumu abalowooza nti amaanyi ge gali balimaliriza bakkiriza nti embazi ye yandibadde ewaata Kavunesi Mandala. Hello Yes sir Samkazi kwebaza okuleeta omukulu oyo yenze mufunze nja kubuuza okitiibwa agenze n'agamba nti Mawu Bobi Wine si ennuufu kati newawandiikidde oyagala okusika notese nabo baani abaka palamenti obavulunza awo n'ogamba tebalina makulu simanyi basimi bantaana ate nga bwetala okutesa nabo sonze lwakyo okukola DAC kiriwo kitiibwa naye kijidde mu kiseera kyakuvuma Bobi Wine kyakuvuma manvuuli ate nga gyemuli Wala ofunye amawulire ngere ku somidiyo nga bitambula nga muhoozi ate agamba nti oli mukulembeze mulungi wakudulida byabwiki nkyakulaba ddala Mwami Museveni wanaba yeesimbyewo koda okujja naye weesimbyewo Mukulu Masasi Mpuuga wekitiibwa ddala muhonda nakuwagira so nemeze ngamba Mukulu Mpuuga Bobi Wine ekyo kyemwaleese ekyo kyagire mutima mubi nkekuvuma abantu simanyi muli wabisiraga abasajja abawakati Bobi Wine yali mujja ewuwe yabayita ensonga etegereza nga tomba obwekitiibwa tulina dakiika nga 3 n'ekitundu nja kwebaza abaweereza message n'abakubye amasimu Mwamali Mahadi kituufu era sirowooza nti ekisinde kino kyakwawula yensonga bakitugamba nti ne gwe tukayanye naye okwesa olumiro lwaye ne bwe tweyisizaamu eggaali tujja kwogera nabo yadde Honorable Mao yadde Honorable Kyagulanyi tujja kwogera nabo bwe baba batudde ku ntebe empanvu ze nga tudde ku mukeeka tujja kwogera nabo abakulu abayogedde okusigala ku nsonga tujja kugisigalako ndowooza ebyamwami lwakyo ebyo ebya bulijjo ekimu ku bizibu bye tufunye naddala wano mu Buganda be bantu baffe abategeera ensonga okulekera emyagaanya egy'okwebirowoozo abantu be bamu Mwami lwakyo ya muwe ekitiibwa naye byotomanyi birekera ababimanyi oyongera obitegeera okuwagira kirungi nnyo era genda mu maaso wagire Honorable Kyagulanyi si musango nange mbadde muwagira namuwagira nnyo n'olwekyo ebyo bitulekere ebimukkirize bikusange wooli ebyamuhoozi wabirabyeko bisome busomi watu babitegedde bibuuze akuliraanye obitegeere n'olwekyo rediyo eno nkulu nnyo abantu baffe muveeyo muddeyo mu tent muddeyo mu bitaawuluzi mubaganye ebirowoozo ku bukulembeze njagala kuva wano nga nkakasa abantu ba Buganda nti tetusobola kugenda mu maaso watali kuwuliziganya mu kukkaanya n'embutakkaanya nkwadde ekyokulabirako nga ntandika nti abantu abaatukuba amayinja mu 96 ne batulangira ebyakolona kuli nga tulina Dr. Semwogerere ku ssaawa eno betutembeeta tutambule nabo ebbanga lyonna naye tubamanyi situbakolanko kuwolera ggwanga tetujja kutambuza ggwanga nga ggwanga ly'abasiru abantu batukozeeko ebikolobero tubamanyi betunagamba tujja kuwolera eggwanga bongera kweyongerayo kyetunoonya mu ggwanga lino bwenkanya kwabo batuusiddwako ebikolobero ababbye eggwanga lino abasitemudde abantu baffe tunoonya bwenkanya so si kuwolera ggwanga ebyobufuzi bikolebwa nga birina ekigendererwa so si kinyumu
so okuwuliziganya kirina okutuuka ekiseera nga kyabuwaze. Anaatambula yekka ajja kutambula yekka. Eddembe ly'okugamba nti ndi mu kibiina kino oba kiri tolyasobola ddijjako muntu. Kye tutalina kweyawulamu kubanga okweyawulamu kutunafuya kuwa omulabe waffe amaanyi. Naye kyatulwanyisa okuggyawo akawaayiro 269 ag'eddembe ly'okwetaaya n'okukola ebibiina kyekyo omuntu abeere wa ddembe okugamba nti nina comfort, nina essanyu, nina emirembe okukolagana n'egundi. Okusigala mu nnyumba nga mala okweggyako bulago si kyabagunjufu. Naye ekyo dokita njala kukakasa abatuwuliriza nti tuli ku mulamwa, tujja kuwuliziganya. N'oyo atakkanya nange asesetula akatebe ambuula ebyo tutakkanyaako. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Webale nnyo, webale ddala ampuliriza n'awatuwuliza nkwebaza okubeera nokwo kwa